Abakulembeze b'eggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala bagudde mu bintu oluvannyuma lw'okufuna mmotoka ezigenda okubayambako okutambuza emirimu gyabwe. Bameeya okuli ow'Ekawempe Mubarak Munyagwa, ow'Erubaga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, ow'Emakindye Dr. Ian Clark, ow'Ennakawa Benjamin Kalumba wamu n'ow'amasekkati g'ekibuga Godfrey Nyakana Amot be baweereddwa emmotoka ez'ekika kya Nissan Pathfinder nga buli emu egambibwa okugula kumpi obukadde 5. Bwabadde akwasa bameeya bano mmotoka, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwapulezidenti n'ekibuga Kampala, Frank Tumwebaze asabye abakulembeze bano okuva mu njawukana wabula bakolere wamu okutumbula emirimu gy'ekibuga. Ekibuga Kampala kifumbekeddemu emivuyo mingi naddala obutakkaanya obuli wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago ne Nankulu waakyo Jennifer Musisi Makula, kino nno ng'akitadde ekibuga Matigga. Anayagala omwala mu Kampala kibiina ky'obufuzi ekyagala omwala. Fena omwala tetwagala. Twagala etawuni etalina floods. Ekyo kitegeeza ki? Awo ebibiina byonna bina common position. Kyokka bameeya abamu wadde baweereddwa entambula basigadde bakukkuluma nga bagamba emirimu tegitambula bulungi. Bano nno bagenda kuweebwanga amafuta okusobola okutambuza emirimu naye ng'abamu basigadde beemulugunya nga bagamba mmotoka ze babawadde ziwuuta amafuta okukamala. Nze ndi bwayise jaamu akwata buli ddakiika. So kino kya byabufuzi kulaga nti bakuwadde naye nga tebakuwadde. Omumyuka wa Lord Mayor Sulaiman Kidandala aviiriddemu awo kuba n'okutuusa essaawa ya leero takakasibwanga ku kifo ky'obumyuka bwa Meeya. Stella Nabakoza, WBS TV, Kampala.